transactional cost ekimu ku bintu kati byeneraliikiriza mu ggwanga muno omuwendo gw'okukuuma mwami Museveni ng'ali mu buyinza ne gavumenti ye the transactional cost of keeping ye n'ali mu buyinza munene nnyo sente ezimukuumira mu buyinza ye ng'omuntu nnyingi nnyo n'okusinga ze twetaaga okuteekawo amalwaliro n'amakubo munnabyabufuzi yenna alengera ewala mutandika kugamba kiki ekiganye 2016 naliwo n'abaali mu nteesaganya mbamanyi era tukyali nabo naye bwalemererwa nedda akalungu akawedde enteesaganya ezaalimu abaswedi abadeeni bamanyi bulungi abaali mu nteesaganya ezo n'abazirimu nandibadde oluusi bwe bazuukuka olumu bwe bazeegaana ate olwa ne bazikkiriza nti baazirimu ne kati nze ng'akimanyi nti baazirimu manyi bulungi nnyo nti ensonga zenjogerako zennyini ze baali boogerako omulimu sigenda kwetikka muntu yenna nti ajje tuteese njagala kuwa ba political actors birowoozo nti eno ensonga tesoboka bwe baŋŋamba nti tesoboka tugenda kukwata obuyinza enkya empapula zange nga nzikumamu essigiri naye okuŋŋamba obugambi nti obuyinza bugenda kukyuka nga muli mu buliri mwebase nti mwami Museveni agenda kuvaako ng'ateekateeka mutabani we kumusikira nga mulaba okujjako nga mwagala okutegeeza ggwanga nti muyambako omuhoozi asikire kitaawe naye mbanga kimuna kimukolawo nga mwogerako byogere siri nammwe ku nsonga eyo njagala eggwanga litwegatteko okubanja transition enkyukakyuka tosobola kufuga bantu myaka 4 omuntu alina obuyinza emyaka 4 ente bakiddemu matitiiri naye omuntu ali ku stage eyo asobola okukola effujjo ku ggwanga n'okusinga lye yali akoze kubanga okubeerawo kwe ku ssaawa eyo kusinga okulowooza gy'alaga abatakyalowooza gy'alaga naye alowooleza waatudde byatuddeko n'ebimweraliikiriza omuntu yenna nga respondinga ku kutya nga byakola abikolera mu kutya so si mu kwagala kugenda mu maaso wabulabe eri eggwanga nze ndowooza nti munnabyabufuzi yenna alina okukola byonna onoonye obuwagizi onoonye n'embeera ekkakkanya ono n'okutyako okwogereko sisitemu gyazimbye si ya demokrasiya yabwamukwata mundu okuyingira state otegeere ba actors mu state eyo ebibatya abantu abatega bomu mu gy'ekyenda nga bazitega e Kampala weebali abantu ababba ssente nga tukyusa ssente mu 87 weebali n'abaazi banking e Malaysia weebali tubamanyi n'abaabuzaawo abantu bamanyi. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbabuuzaako mwenaje musiziro kubanga mutuwagira nyongera okwaniriza abatwegasseko omwaka 2024 wali ku Media Choice Telefina wadde tukoleddewo emyaka 5 tubaagaliza okunyumira programu zaffe obulungi. Omuweereza yenze Kanka Capital mu production wali Hannington Kasaga oli ku Media Choice Telefina. Programu y'olunaku olwaleero essira omulaka ngenda kuguteeka ku basajja abakulu ababeeyanjudde naddala abava e Masaka ewaffe mu nkola y'ebyobufuzi nga bano balakulemberwa Mathias Mpuuga their leader. Bw'oyogera ekigambo my leader kiwulikikanga nange owange ekyo kyesikkiririzaamu. Ebigambo ebimu ngenda kutwaliramu ne quoting gamba okuwaanyisa ebigambo tubyogereko ebyayogerwa Ssenkaggali. Ne Ssenkaggali kigambo kivumo kyayogerwa ku baddipi abaakajjala ku Kabaka abatawamba kulembeza ebitiibwa. Kaakati ekyayo byayogerwa Ssenkaggali wa DP nga mu byobufuzi muyite Nakyagaba nkikozesezza si kujerega linnya oba gye liri mu bika naye amakulu agali eyo. Yasuulawo ekibiina n'agenda akole ne bali naye bwe yali agenda alina bye yasuubiza by'anaakolako bye tutalabanga bbanga yayiseyo ate nga baamuwa ekifo ekikulira ebyo bye yali akaayanira buli wali atuula. Yali afuuse wa Mindi mpya nga buli waatuula akoleeza. Nakyagaba nno oyo ye twamumanyira kati obuzibu kankikyukisezza eddala twafunye Ssekyagaba omukulembeze eyeeyita their leader waba ogamba my leader nange oba ontwaliddemu kyesikkiririzaamu. Ebigambo byetugenda okwogerako bye bayogedde ebiraga nti bo beeteefuteefu era bali mu nteekateeka. Ekyaddala baasengeka baagala kumanya baagala genda wa President Museveni boogere naye bamugamba ave mu ntebe. Kukyusa Uganda weetaaga President Museveni ate weetaaga kwogeraganya naye. Kati gwalowooza nti ojja kikola wekka pozi ng'okikoze bweru wa constitution awo nja kukaanya naawe. Okay.
Mathias Mpuuga Nsamba agamba oluvannyuma lw'ekukola ekiwayi ekiyitibwa Democratic Alliance nti Democratic Alliance kisooka ayagala gatta bibiina. Ebibiina byonna birowoozaako nti birina okwegatta emitwe giri wano. Bwe muba nga mutwala obudde bwammwe ne mubiraba kankitwale nti ebintu bya Mpuuga saako ne bannenga Nobert Mao abadippi bamukaaku mubikozesa kulabula baana bammwe buteeyisanga abo. Sirabawo kyakuyiga kyonna kye balina naddala abaana abasoma political science n'abo abaalyagadde nti mu biseera byabwe maaso the future baalyagadde okubaako abakulembeze. Mathias Mpuuga agamba mbo ekikulu ekiri mu byonna byagamba sijja kukubulira buli kimu kyagamba nti ayagala abeere nga yakulidde okugende wa Museveni ayogere ne Museveni saako n'ekibiina kye NRM agenda kwogera ne Museveni amukkirizisa okuva mu buyinza aveewo kuba aluddewo. Ebigambo ebyo bwe mbiwulira kwolwo bwe mba mbadde ngenda kulya kawunga nkyusaamu n'endya enkoko kubanga bw'owulira ayogera ekisooka Mathias Mpuuga mu kikula kyakyaggyibwako obujulizi. Abalaba vidiyo eno mbabuuza olinayo ekintu kyonna kyolaba Mathias Mpuuga n'akikubuulira n'okakasa nti akitegeeza gwe psychologically n'otunulira Mpuuga. Kale nalabye abasajja abakulu n'abantu ab'ekikula nga Mpuuga balina abagoberezi n'osanga waliwo abakubira engalo ebyaddala mu nsi eno erina entegeera ya 2024-2025 nga twatuuka dda ne mu mirembe gy'amadda ga Kristo yatusuubiza okudda mu mwaka gy'enkubye ebbiri. Abantu bakyalowooza nti omubbi agwanidde ekifo okulwanyisa gwaye badde ayita omubbi ebbanga lyonna. President Museveni abo bamukaakuba Mpuuga baani bazze bagamba nti yawuuta supu w'abannansi. Kakati mbuuza Mpuuga munnamasaka ow'omunyendo anlesinga enseenene gye walya kyali kimommo. Bw'oba ova Masaka tulya ku nseenene naye bwe baba bakwata enseenene n'oteekawo amataala kugiramu ebiwojjolo. Abatasootinga nakongola bulungi enseenene baliirako amagulu abamu baliiramu ebiwojjolo. Mpozi bw'olina ekiwojjolo eky'obutwa ekye walya naye gwe kennyini yagamba nti oli gw'oyagala okuteesa naye yawuuta supu w'abannansi. Omuntu ayinza okutunula ebigambo bya Mpuuga n'alowooza nti nno ffe tumwogerako olw'okuba twamukyawa. Ekyo tetukijjaawo ekituufu twamukyawa. Terina kye yatuliira ffe ng'abantu okuggyako twamulinamu essuubi lingi nga tulowooza nti be bakulembeze abajja naye nabba. Kasita yabba ne tumusuubiramu obwetowaze yatuvuma buvumi. Kasa obwetowaze kasa yamala otuvuma yajjamu n'empale n'atufukira ku mitwe. Yabba ssente n'azirira mu lukujjukujju n'atandika n'okukola press conference. Kakati newankubadde tannamera envi zagenda okumera za yero agenda kumera envi eza yero. Yani omusajja oyo mu kaseera katono nnyo first of all omutunuulira mu kikula kye nga yekennyita aggyibwako obujulizi naye newankubadde gambo bbi wamwe ng'alisanga kuki ku mutwe. Omuntu ajjanga n'akuvuma n'agamba nti kumaaniino oli kino biki gebipimo ebimanyi ebyo abantu ebanywa n'ogaa nti kasajja katamidde kankasonyiwe n'ayogera nako enkya nedda. Mpuuga ali mu layini yennyini eyo yamuteekebwateekebwa mwalina okuba. Mpuuga ekisooka nga sinaba kugenda mu bingi tolimbalimba abantu nti obadde tolaba Museveni ekyo kimu obadde omulaba n'ogenda okukyankalanya ekibiina ky'abanno oyagala okukijjawo era yali misoni ya Museveni. Ekyo nkugamba kubanze nga mutabani w'omusajja owa NRM ssentebe wa district gye twava owa NRM nkuze ndaba obukodyo bwabwe. Ekyokubiri oli kaada wa NRM omanyiddwa ewa kitange yakuwandiisa dda be bakuyingiza ne bannabyabufuzi ba Masaka n'abalala sijja kwogerako mpaka lwe balyetaagisa. Kakati togezaako okulimbalimba abali eggulu abatakumanyi olimbalimba ab'ebunyolo nti leero zze olina ekipya. Gamba oli mu kutongoza omukwano gw'ekimmemmette gw'obadde nagwo ne gavumenti eriko ku luno ng'ogujjiddeyo kkala n'ofuna n'abadde bwe mubadde mugenda ne mukola ki ne mufukirira amazzi kubanga Abaganda b'e Masaka kati ebyobufuzi bye twasigaliza kufukirira amazzi ng'abalala balya. Tewali ke tulina naye namwe abasobodde okuvaayo okulya balina kusooka batuma kweyambula. Mwenkanankana omukazi gwe bagambye nti okunyweza omusajja ategenda weeyambulire masaŋŋanzira. Ne weebuuza nti ogenda okweyambulira masaŋŋanzira abasajja abalala ne bamulaba kikuuma mukwano mu gyali. Ebigambo bino kamikutegeezeeko Mathias Mpuuga gwe ne banno bwe muli emmere ewoze nga kirabika era mmwe teyokya
tujja kwetegereza nnyo mugirya ssaawa mmeka ezo tugaana abaana baffe okulya ssaawa ezo kubanga ekyaddala mufuuse ebisekererwa ate tulinaawo kyakubakolera tubatadde nga bwe twabatedda. Ekisooka temuli bampisa, ekyokubiri temwakuzibwa, ekyokusatu temubukulu bwammwe nga muvudde ku balina obbakuza temwebuuliridde. Nsaba okukutegeezaako Mathias Mpuuga, gwe ne bano temukyalina kifo mu byabufuzi. Oli mu lugendo lwennyini olwo olwakuteekebwateekebwa ng'era akaddeko katuuse ojjooza nnyiikirize nga bw'olaba akagologoosi naye ng'omukungu akuzannyisa ali mabega obaddewo NRM kaada 911 oli yennyini amanyiddwa. Naye newankubadde oli kaada okubeerawo NRM si buzibu. Wabula ate okwagala okutulaga ng'oyitira mu side opposition ekyo kirala. Kankubuuza ebibuuzo bino Mathias Mpuuga. Oyagala kuteesa ne Museveni akuwa obuyinza. Oyagala kuteesa ne Museveni ave ku ntebe. Kambuuze Mpuuga abuwaani. Oyagala kuteesa ne Museveni ave mu ntebe. Agiwaani. Igwe. Agiweggwe. Ekyo kyembuuza. Ekyokubiri. Oli mu bikwate byennyini nakyagaba Mao Nobert byakola. Yali aleekaana wano entakera ng'agamba nti nabo opposition babasiba. Museveni okumanya ajooga ate ng'ekyaddala aswaza ng'era ekyaddala alabisa. Yakwata Mao n'amugulako ekibiina. Museveni n'ayambala essaati ye nga takubye na kikalu enjeru era ey'omuzeeyi gye mulaba. Mao n'asiba ebikalu n'akuba n'engatto. Nooza Kwolo yagikuba emirundi ng'etaano. Ayinza okubanga Mao Kwolo teyeebaka. Kubanga kye yali ayagala ssaawa yali akituuseeko. Yali munabyabufuzi mulungi emabega naye ennaku eno munnange. Akusinga kubya gw'okutte ate okwagala ennyama kuno kusobola okulumisa eggumba kubanga oyagala nnyama. Kakati Mao ye kennyini mu bukulu bwe n'emyaka gy'atuuseemu yali badde muto ng'ayigira ebyobufuzi. By'oyogera ebyo twabiwulira dda talina kye yakola. Ye kyakulabirako nti no Museveni akuwa n'akulagako nti ye kennyini yasigaza obuyinza. Yamuwa ekifo ky'obwa minisita bwa justice mu nsi eteri just yadde. Ekifo kya justice mu nsi eteri just yadde. N'amugamba kandabe ky'oyinza okukola. Najjawo ebisanja, najjawo emyaka. Mao yagenda atusuubiza nti nyingidde munda engumbi ze mugenda okuwulira ze nfutiza. Mumanye mutta. N'ayingira munda, n'asayininga n'ekipapula, n'ajjamu essaati. Buli wafuluma ebweru n'alingiza nemula. Uzina entuuyo muziraba, ndyeyo munda mufumba, mukube ngumi. Fa basobola okumulaba oluvannyuma ng'avuddeyo ate ye bwe tulaba n'enkufu. Enkufu keka bye bizimba ng'omuntu akubye ebikonde. Kaakati Mathias Mpuuga nkubuuza ekibuuzo namba emu. Oyagala Museveni ate obuyinza abuwaani igwe. Bwe kibanga gwe okulembeddemu okulwanyisa bannabyabufuzi ab'omuzinzi. Bwe kibanga gwe okulembeddemu okulwanagana n'embeera y'enkyukakyuka. Bwe kibanga gwe okulembeddemu mu kwawula ebibiina by'abannaabwe nga gwe buli w'otuula ovaawo ate ojjawo n'ababadde bagize. Obusajja kati nga kaabwanika kasajja kattu kaali kafunye we kawummulira. Abasajja nga feriya w'ebyobufuzi mu kaaku ye nkwatira badde successful. Singa mwadvisinga bulungi n'asigala ewa Kyagulanyi yalifunye atisiti obwa kansala. Atisiti yalifunye obwa kansala. Naye igwe ayagala ogenda okuteesa ne Museveni. Ekibuuzo kyange nambemu obukulembeze oyagala abuwaani. Nga gwe kennyini gwe oliwo okulwanyisa abakulembeze abavuddeyo ne balaga obusobozi. Gwe otambula na buli wamu n'ogenda na buli omu abakulembeze b'olowooza nti abo b'olina abakuyita my leader kuba oli waabwe bokka. Their leader gwe kennyini tolinawo otudde. Tewakoma bukomi kudduka gye wava mu UID, bw'odduka mu DP wagenda we Besigye n'ogenda ewaani, omaliriza wa Kyagulanyi naye nga mission already kati evuddeyo. Engeri envi gye zigenda okujjeza yeero ovuddeyo oleme kulimbalimba bantu mu kituufu ojje mu kyaddala. Mathias Mpuuga ekyo kibuuzo kimu. Kambeeko akantu ke nkubbirako. Kano nga newankubadde oli mukulu nkakusinga n'emyaka gyo gikuyamba okutegeera nti n'omusiru akaddiwa. Kye kituufu oyinza okulowooza obukadde magezi naye nga yali omusiru mu buto takaddiwa n'agafuna. Amagezi bakaddiwa nago. Kino kankuyamba okukikutegeeza mu byobufuzi. Obusiru si kivumo. Obusiru bwe butamanya ekyo kintu muntu kyaba alina okumanya mu kaseera k'alina okukimanyiramu. Ate ebyaddala n'ataggula ngalabi ye oba n'ataggula mutwe gwe kusobola kufuna amagezi g'ekyo kye yeesibako nti ayagala okukimanya n'atakifuna. Nsaba okutegeezaako mwami Mpuuga. Obadde okimanyi nti President Museveni n'eggwanga talifuga yekka. Ffe twamala dde okubeera abeekakafu nti n'eggwanga lyaba warlord. Kati kuba warlord abafuga eggwanga lino ogenda kuteesa naani omutuufu? Ogenda kuteesa naani?
Njagala nkuwa example mu kifo Mao mwatudde. Bwe mwalimu omusajja yali ayitibwa Rukutana. Jukira Rukutana Mao. Rukutana y'omu ku bawolodi muline eggwanga nti yatuuka okulunda ente ze balunza oluwa nga zirunza mundu AK47. Ojjukira ebigambo bya Rukutana bwe bamuwa ku buyinza ebifo bimulooza nti bisobola okukyusa. Bwe bamukwatirako mu nsobi yagamba atya? Yagamba nti ayina omulamuzi omu yali amugamba nti ajja mukwata kate nga mulamuzi w'amaanyi abalala bamutya ng'asibye abantu. Bwe yagenda okukwata ku Rukutana, Rukutana yamugamba genda ondoope. Ogenda kundopa wani? Wa Museveni? Guno Yesu ne bwaba yagutuddemu. Rukutana yatuuka okulaga nti wantu waliwe bayinza muloopa. N'omulamuzi yagezaako okwogera nti muloope wa Museveni. Kakati gweyo gy'olaga nsaba okutegeezaako oyogera ku Museveni ffe eggwanga tulimanyiddwa terifugibwa Museveni yekka. Liri split bawolodi balina bwe bakwata. Kati ku bawolodi abo tutegeeze ogenda kuteesa nani? Bw'okwata lino eggwanga mu East waliyo gwe bagamba abeera eggulu oyo naye afugayo. Buli wamu wano waliwo afuga. Mu Buganda wano waliwo gwe bateekawo. Kwabo bonna Mathias Mpuuga oyagala kuŋŋamba nti bawolodi abali bulina eggwanga just tukyanjulire ebyaddala okolera ani omutuufu wolodi okukyankalanya abawolodi abalala. Kubanga bo kennyini wolodi ntegeeza buli lwe bajja okulifaalinga babuuza ekibuuzo kimu walwana. Mpuuga mpa ku byafaayo byo walwana. Mu gavumenti ya Museveni osobola okuteesa naye. Osobola okuteesa naye ngo Erwel walwana wakuba mundu ki? Mpuuga wakuba mundu ki? Wali ki? Olaba n'omusawo eyabajjanjabanga nga abayiiza eddagala lya yellow fever enkaka eyabakwatiranga mu nsiko bamusasulamu ki n'akafo ke yafuna akawubwe C5 bantu basaasira musaasire. Ebyo byakuwuddiisa lya buli ssente z'Ompuuga ne banno engeri gye muyina amamotoka amapya enjinaku zino muzimbye ku nnyumba ne mutandise n'okuattractinga enswera abagwa mu byobufuzi bonna bajjeeyo. Temuyina kye mugenda kukyusa ku lino ggwanga. Nsaba okutegeeza. Ekibuuzo kyange ekyokubiri kibadde nti are you aware this country is governed by not Museveni alone? Is governed by a set of warlords who claim to have come from the bush. What was your role in the bush? Olyoka otubuulire. Wano okubaako omuntu kyatuukako. Olaba ne kuleva eyaffe omuntu wa bulijjo singa basiba muganda wo n'ogendako ku poliisi olina okubaako omuntu omunene gw'okubira. Mpuuga olina munene ki akutuuka okulowooza nti Museveni asobola okubaako gwawe entebe yaani bw'oba teweerowoozaako gwenga ggwe kuba wagamba mu buli kifo mugenda kusimbawo. Ekyokusatu bw'obeera oyogera Mpuuga you make people think. Nawulidde oyogera Mpuuga agamba mu argumenti ze nti tulina okugenda mu kalulu nga tutaddewo enkyukakyuka. Kambuuze Mathias Mpuuga singa olwala kansa ddala n'olwala kansa osobola okugenda ew'omusawo n'akugamba nti kansa tumugje ku kagere tumuteeke ku mutwe kansa kennyini. Okimanyi nti nno Uganda abakulembeze abali mu kansa yatulya okugulu kwa kansa oba omukono gwa kansa oba ebbeere lya kansa. Omanyi engeri gye bajjanjabamu kansa ekyo kyennyini ekikwatiddwa kansa nga tannasaasaanira wala batemako kitemi. Akagambo kakutegeeze nti abakulembeze naawe nga mwoli weetaaga kutemera mu kugulu kwa lwala kansa. Okugulu okwo kusuulibwe ate weetaaga mashini nga ya speed omuntu asobole okuwona. Uganda eno okuwona yeetaaga okwekutulira ddala ku bakulembeze bannakyemalira ng'ogwo gwabwe gutagwera mu nsawo bakuyimbamu omuguwa. Bw'otasibwa kulemesa by'olina kukola bakuteekako olujeejemu n'okuwaayiriza bw'oli sipaayi oba bw'okola bw'oti. Nsaba okutegeezaako Mathias Mpuuga nti ebyo tebijja kukola. Eggwanga eririmu ng'omuntu asinga okwagala entebe yategeka akalulu nandi kiwaliigidde ku Betty Nambooze yakugamba nti oyingira akalulu ng'ate leefali ye kennyini nnyini omuzannyi gwe musamba naye ng'ate alina firimbi mu nsawo yagusala bw'agifuuwa nti penalty ogenda kukola kikubanga firimbi evuga ey'omu Uganda situmanyi. Electoral Commission yegifuuwa incumbent yafuuwa firimbi. Ali mu buyinza yalonda abagiramu. Kati ebyo byowooza mbu electoral reforms obadde oteesa olaba nammwe betwalonda abagula obadde oteesa nti chairman w'Electoral Commission ani abamulonda tumuggyeko Museveni tumuwe omuntu obulala amulonde. Nammwe kennyini abantu bebagenda ne balonda nga Kyagulanyi abawadde amasannyalaze bw'atuukayo wasala eddiiro n'obaako b'okolera newankubadde nga nayo weerimbikayo wali olwedde obakolera. Abantu bayingira mu Parliament nga maanyi g'abantu ge gabatutteyo.
bwe batuukayo sente baziryanga bona family zaabwe bagulibwa ne batandika okwogera ebigambo nga babiva amabega eno nga Kendi Lukyamuzi bwayogera oludica. Kakati ebyo byowooza simanyi electoral reforms tebikola. Muline gwanga tebiriimu ekyaddala ddala ffe nga bannansi twasigalira kubalaba tuyisa na bivulu actually selfie moment titagenze n'ennonda. We are exercising our democratic rights. Mu gwanga omutamanyira abantu abalimu bali bambeko okujjako abalonze Museveni bo bamamende n'abatamulonze mu byalo abantu babateekako olujejeemu kyovola banga abantu bava mu kaluko okusimba mu mugongo anti owenali mbw atunulayo mabiganga ti wamuwadde kalubaddayo anoonya kyakukola. Nkutegeezaako Bwana Mathias Mpuuga tewali electoral commission tewali electoral reform esobola kukola mu ggwanga lirimu dictator. Tewali electoral reform ekola mu military rule ekyo bwoba obadde tokimanyi. So you are proposing electoral reforms ngozi proposing la general w'amagye Mpuuga oliko ekikyamu. The person who is leading this country doubles as the commander-in-chief of what? The armed forces. Let me tell you, Mathias Mpuuga, oyo Museveni gwogamba okuteesa naye n'amagye ga UPDF yaga personalizing agage agayita resistance army. Yensonga lwaki bw'owetegereza amagye ennamba z'abamagye bonna abali wano zitandika na RA tezitandika na UPD nedda ssebo okuva mu nsiko yajja n'akola buli kimu era amagye agayita agage personal property. That's why gatandika ne RA nosoma ennamba RA kitegeeza resistance army RA kitegeeza resistance officer. Ye nanyini kibiina kiyitibwa National Resistance Movement mugendo gwina gye gulaga waliko nga bateesa gulagawa kugenda komawa omuntu gw'otaateeseza kugenda naye omubuuzo otya nti olagawa oba omubuulira otya nti olina komawa guli baguyita mugendo gwina gye gulaga n'akabonero okalaba baasi bagambye baasi yaweddemu amafuta nti oba ezikidde kati tekuli mipiira. Mpuuga bino ebintu bigambe bajega bigambe ab'omunyendo abaali ebiwojjolo naye abantu b'omunyendo ffe abaalya ku nseenene ne tulya ku lusanja ne ku lulagala ezituwa amagezi nga twasiikiramu akatungulu akabisibisi tulina amagezi agasobola okutoola okukitegeera nti mulire eggwanga eririmu dictator kamanda w'amagye yakyafuga eggwanga lino eyo yennyini akugamba nti nno talina kyasobola kakati oyo gw'oyagala okuteesa naye. Nkutegeezaako mu butegeevu nti by'oyagala okwogera bibulire basirusiru ne bannayuganda babuufu babatunuulira mmwe ne bagamba nti bannaye woowe tunuulira bano ekyaddala ne Isaaya mmwe n'ebintu bye mugezaako okukola muli bannabyabufuzi balunguuba ekyaddala ddala mwalikozeeyo theatre ne muteekateeka emizannyo oba ne muzannya akandolindoli edda omugezi Katolubwama waalisikidde ekibiina kya Katolubwama ekya kandolindoli n'okola ekyo kubanga by'okola tebijjansa. Nsaba okutegeezaako omwami Mathias Mpuuga ne munno Nobert Mao bwe muli mu buzajjo buno bw'okwagala ebifo by'obwa minisita babawaane ngaera bw'otambulidde mu bigere nga tutegedde actually ne trainawo omu bw'ajja asetinga president ono n'ajja wiiki eno okwogera naawe n'oteekawo akwogera. Nsaasira basajja battu bannamawulire akwata kamera ya kampuni ya miliyoni 3 n'ogitwala ogitunuze mu musiru n'okwata obusajja obutalina nnyo makulu n'oteekawo kamera ya miliyoni 3 kati abasajja abaleeta aliye ne sikini simanya nga yingalisi yerinnya kati yaliyini bwajja ne bana abalina emmotoka ze babambulako boneti nga bazituula mu yingini mwennyini bwagwira kamera ya kampuni yo namwe emirimu gyammwe mugiwa ekitiibwa. Kakati nze kankaka eri nkwata kamera za Media Choice miliyoni 25 nga oli omuvubuka ava simanya mufangoni ng'agira nga nange kaadi eyange egendako ebyo nga naze eryanda lyange nkyajinze neetegese ngire simanyi be bagenda okufuga eggwanga. Omusajja mu magezi ge ye kennyini nti yasobola kulondayo mu bayimbi ab'amaanyi abali mu ggwanga lino abasobola okuweesa omukolo gw'ekitiibwa. Oyo musajja mu Katuliki yalironzeyo artist kwayemu kuzise senti Kizito, senti Lusiya, senti kine zijja ne zibako ziziyimba yaleetawo ne banne ate ne baba standing ovation we bali bayingira Monster Cars ezazanya firimu gye bayita Mad Max zibakopako ne motoka ze bali mu kuvuga ziri mu firimu eyitibwa Mad Max. Mpuuga oba oyinamuko obudde genda olabe Mad Max kye gyali eyo babulako kwesiiga bukookolo na kukola ki yakava mu komera abbye essimu azaakulangidde buwabbe 5 kati oyogera omwegaana oyo gwe walondayo nabalabanga oyina kana akasajja akalina bunsitamye ge matama agasituka bwe gati ng'omuntu asese buli ssaawa amatama gamuli waggulu kubanga yalya kati yayiga n'okwesiiga ebizigo bya Night Rose ayejja neyekuba ekizigo mwetegekera zi kamera
ekituufu basajja mwe mwalemwa nsaba okutegeezaako nga nkubuuza ekibuuzo kino. President Museveni abantu nga Sam Kuteesa bwe yayingira akalulu nga kankugereza kalulu ka Sam Kuteesa Shasi ne Sodo oba Shasi Kuteesa ne Sodo bayingira akalulu walaba enjagala gye baagalamu obuyinza abo abasajja aba Warlord bazadde abaana so oyagala kuŋŋamba ogenda gamba aba Warlord basuulewo entebe abaweeredde abaana ne babasomesa Harvard ne babatwala ne basomesa mu institutions the top of their classes abalina abaana be baatuma amanya g'abacope nga bo banyankole balina abaana mu buli tribe babakwekayo an entrenched system eyo gyogenda okugamba oteese ne Museveni nti agite kati kankubulireko gwe Mathias Mpuuga. President Museveni ayogerwako mu nkuubo ng'alina omuntu gwe yayagala okuwa obuyinza ng'ate muganda waawano ku busosoze bw'olaba na buli department y'ensi eno muwalitadde amagezi ne geggula naye nga labyo n'ekitegeera n'obuuza n'eggwanga ly'omukazi akufumbirewo bw'oba tolina mwana akwatamu eyo layini waalibanga tokkirizibwa yadde okusembera ku mmeezi entukuvu. Nkakasa bulungi nti Museveni bw'aba anoonya banaamuwa amagezi n'akuba meeting batule ku dining Mathias Mpuuga tusobola kufukirira amazzi kubanga olwedde balina okufukirira amazzi weebali eggwanga lirina bajjeno basomesezza abaana baabwe mu Sandhurst Military Academy abaana bali Russia the best the top of this world the first class institutions eziri muno basomesezza abaana baabwe maje baba entrenchings babawadde chepe babawadde buli kimu intelligence be baliyo bali very quiet they spend money like anyhow ngabo bibagala omwana nga ye bwaba yagala kukwana muwala amukwanira Dubai bagitanisa ku Marina abutwala ku Marina omanyize badde wano mu Uganda sitambula nnyo agenda New York omuntu alina ennyumba wano n'eri ne wali nga akimanyi okusavisinga ennyumba eyo alina kumakinga sure nti be bali mu buyinza. You're telling me nti ogenda gamba abantu abo nti kankubemu akafaananyi Mpuuga oyambadde akasuutiko nga bwe babukuuba ani abukuwa oba obukunukira oyambadde akasuutiko okedde ku makya ovuze emmotoka yo eno eya gavumenti ovuze emmotoka ya gavumenti nkulaba gy'otambuliramu ne gavumenti ki ewa omuntu ebyokulwanyisa agenda agirwanyisa gamba kale sente ziizo emmotoka yiiyo wifi wuuyo tukwadde ne poliisi ekukuume genda mu kifo bwekiti ennamirembe otujjeko tukuwadde genda ennamirembe obosi eya Museveni era ebyo birimbe bannakyagaba banno basekyagaba abatuula wano namuli ndyamu nawano ndyawo wano mpalampawo abo bw'oba obirimba gavumenti kyewa omuntu akozesa resources zaayo agijjeko okuumwa emmotoka za gavumenti amafuta ogalina wabula oteekateeka nkwe zijjako gavumenti nga bwe kyasoboka ddi obadde okimanyi nti obufuzi bufaanagana ng'obwali mu ggulu okimanyi ne Katonda yagoba Sitaani yagezaako omujjako ekyo kiri natural kiri booni ne bw'osoma mu bitabo by'obukulembeze oyo kasita yayimba ennyo Lucifer ng'akyali mu ggulu erinnya lyali ddungi nga yayitibwa Lucifer buli kiwawaatiro kyawanika muvaamu amaloboozi 7 imagine omuntu omu nga yayimba bass alto super soprano nga byonna yabiyimba yaleeta ekitundu ate yeeyeddamu yali Lucifer ne Mukama Katonda yatonda ensi eno yawakanya ayagala omujja ku ntebe Museveni yaani ate nga kandowooze naye kennyini Museveni bwe mba ndowooza ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda naye afaananga Katonda olaba ne Katonda teyakkiriza Sitaani kati gwani Mpuuga agamba nti ogenda kukozesa resources za Museveni ate omuggyeko nkujjukiza nkubamu akafaananyi ng'ogenza entebe ogamba Museveni oluddeko tubadde tusabodde ebbali nga muhoozi awulira obyogera ng'awulira era kyova olaba kirabika abasajja abo boogera amannya gaabwe ne basekera ku busera nga batabudde akashera akuba akashera mu mazzi agookya nagaali nafuna Mpuuga namala oli baaba yeebamba buli kimu nsaba okutegeezaako mwami Mpuuga Museveni nga tannava mu buyinza mutabani we yagamba ayagala ntebe ng'ogyeko ekyokugamba nti ajagala n'afuna na ttiimu egenda omukolera ttiimu abamu Museveni be yagamba nti abannakigwanyizi nga balina obuwumbi bwa ssente olina mmeka ezigenda okuggyako Museveni bano baniga balina ssente mu nnyumba abantu abasobola okuggyako Museveni si yeggwe abantu abasobola okuggyako Museveni bannansi bw'oba obadde tokimanyi abantu bwe bakeera ku makya ne bagala tubiganye ate Museveni ajjawa ssente z'agenda okweka mu nnyumba agenda kutunda ki ng'agenda tukaka nti no munzikirize nze mukulembeze wammwe nedda ssebo gwe tolimu mbe tulowoozaako abaliraanye yadde okusemberera entebe entukuvu eyagala okuggyako Museveni mbuuza abo bajjeno Tumukunde omujjukira yagenda neyesimba ku President Museveni
ne bamukunde n'atalage gwanga presidential candidate tuba tuliawo nga mawuli egafulumya NBS ngefulumya bamukutte ne bamusanga nga ali ku mpingo nazinga amagulu ne bamutwala mu komera kyekyaliwo nga akaluka wedde bwobo kyakijjukira gwe Mathias Mpuuga ene wabinsinga kuba goli wa munda mutabani watu mukunde yawasa muwala wa Museveni dala Museveni kika kiddala oyo ebyaddala alaba nti omuntu agenda kunzijjako omusango n'agusala nakkakkanya agenda omuvuganya nga amuwa omwana amuwase bire ebintu mulimbye eggwanga ulira nti wano waliwo dokita wa Museveni ayitibwa Dr. Kiza Besigye avuganyiza nnyo Museveni naye bizinesi ze zikola nga bwe kyakolawa olaba ne muggulu tekyasoboka sitaani yakanyugibwa wano nga bwe kyakolawa nti mpulira bizinesi zonna zaalina naye bannabyabufuzi ba Uganda mukola mulimu ky'omutuufu gye mujja ssente. What do you do? Kikyaddala kye mukola mu common sense nga tulaba ne ssente zokka ze mukozesa okuorganizinga egy'emikolo mbuuza mukola mulimu ki kuba tubalaba mukenda kuzunga na kutuula kutema bisiki kukuba bugatto na busuuti kukwefuula bagezigezi kututegerera nga bannayuganda nammwe muli bannayuganda naye bannayuganda abagule mukola mirimu ki emituufu munabyabufuzi omulaba okuva January mpaka December talina dduuka si musawo tajjanjaba si mubazzi olaba ne taata wa Yesu yali mubazzi bakulaga Yesu nti n'agenda n'ayambako kitaawe nyina besogeddeko nga nkigenderedde bajjene be balefunanti jeno kubuliranka kubulako wano Field Marshal ba General Liso maye bagamba mwe ekitiibwa ekyasinza okubeera ekirene maje General Liso oba Field Marshal bali wano balina obuyinza busingano bwa Mukama Katonda ku nsi Uganda babulina abo ogenda kuteesa nabo kirabika bwe baba kuba akashera ng'oyogera ndoza akubira ne mukyala we namugamba waaye kumere ntera omuzigo gwange nyongere ennyirire ng'oyogera ebyekisiru. Mathias Mpuuga kankubulire tosobola kubaako kyokola mu nsi nga tolina power ekyo nakikusomesa ali buba kiba kikyakuyingira nkujjogeza tewali kintu mu nsi wano kyasobola kukola awatali power n'okuteesa ow'amaanyi yasinga okuteesa. Kankubulire ku history ya Museveni nga nkujjukiza si mu bubi Museveni yalina obusobozi bwonna obugenda ne gavumenti ezaaliwo ebiseera ebyo n'ateesa nabo ekyanga ddala baali basobola n'omuwa ebifo naye yali ayagala ki yali ayagala bwa pulezidenti yakimanya nti ne bw'anaateesa ne bamuwa ekifo nga byakkiririzaamu oba ye bye yali ayeyagaliza ng'omuntu byakkiririzaamu nti byayeyagaliza ye ne mukyala we n'abaana be ne famire ye ne mikwano gye abo bafuze eggwanga lino emyaka 4 yakimanya nti nno kagende ate tajja kgenda na muyolerero teyayita nsi eno yonna emwegatteko akugamba yagenda n'abantu 27. Mathias Mpuuga ebijanjalo Masaka tubijjako okuva ku bikoola ne tubirya ne tumanyi tuli ebijanjalo byennyini byo byennyini tubifumba ne tususa n'ekikalu kitegeeza tubirya ne ingredient eri Mathias Mpuuga waffe gye twava Masaka twokya lumonda ate ne tumufumba tubijjako n'ebikuta tewali kye tufiirwa nkakasa nti buli kimwe kyalina okuwa amagezi wakiryako bwe bajje wakulira bwe bibeerwe ngo tebyaliyo byakusala naye kankuteeketeeke mu ntegera y'obwongo bw'Ompuuga. President Museveni ye kennyini akugamba yayingira ensiko n'emmundu 27 27. That's what he says. I cannot ascertain nsobola bikakasa kubanga naye simwekakasa nnyo azatulimbalimba emirundi mingi sibyekakasa naye kantwala ekyo kyogamba ye Museveni ebiseera ebyo yali tasobola kugenda n'ateesa n'abaaliwo bobote baamini baani bonna kwegamba ne bakkiriza ne bamuwa entebe bamuwampe. Why do you think that gwajja kuwampe oba agenda kukiza ebyaddala Mukama Katonda akola ebyamagero naye ekyo sikiraba nga akikola leka neefuule nabbi ntunule mu by'omu maaso sinnakiraba waawo nga President Museveni akutte eggwanga n'agamba waaye bana eggwanga linnemye ennoonya gwendiwa Mpuuga jangu gwe ne banna bwe mutegeera ennyo leeta mukaaku oleete Kasibante Musa ye Moses Musa ajje ali kati afuuse Musa agenda okununula abaana ba Isirayiri leeta Kasibante Musa mujje mbakwase eggwanga mujje nga mukaaku abavuga ngani Abedi Bwanika abavaako emabega mulondeko ebifo kati mweba kamanda nga mwakirabawa bwe yali akwata entebe eno alina gwe yagisaba akugamba teyeegayirira yagenda mu nsiko n'agiyingira n'atandika kukola diiru be yali amu enkwe ne baataziryamu kati saawa eno yafuga. Okimanyi Museveni takyalina kyafiirwa ne ku myaka gy'alina ne bw'omutwala mu ICC ne bamusiba. What does he lose? Museveni aluzinga ki? Saawa eno
He has lived to the fullest. Mathias Mpuuga, imagine. Ogoloza Museveni akyategeera abantu ba bulijjo kintu kye bayitamu. Oza akyategeera obulamu bwonna obutali bwa buyinza. Imagine omuntu VIP bamuvuga buvuzi buli wagenda bamutegekera. Aina buli kimu kye Katonda kyatanaba na kutu kyatanana kuwansi eno. Uganda ku bantu kukituukako. Aina helicopter emulinze. Aina fighter jet emulinze wali. Yawe kiragire kisembayo. Essimu tevaako, tamanyi bei y'amazzi, tamanyi bei y'amafuta, yakyasinze nte mu ggwanga, buli kimwe kye kyabwerere, amasannyalaze tegavaako wa Museveni okumala emyaka gy'abadde mu buyinza. Kyokka ate nga tannajja mu buyinza alina obulamu obulungi obusinga bw'alimu kati. Kubanga tulaba Museveni nga yali near power, yasomera wa Tanzania, yali ne ba Julius Nyerere. Banyerere kati be yali nabo. Kitegeeza Museveni was close to power, was far more close to power than what you are right now. Yaliko before na serving ambife byenjawulo. Oye mutugo olaba kirite kya mumatiza. Yaliko minister. Museveni yesimbawo. Yesimbawo konagena ne yesimbawo. Oba yesimbirawo muki? Mu UPM. UPM yagena ne yesimbirawo mu UPM akabonero kenga taala. Taala ene y'omukono. Bakakubangako bana maka natimba ku bifaananyi. Yesimbawo na uli obane Sam Kutesa ne bamukuba akalu. Bamuwangula. Kitegeeza Museveni since ngatabana kufuka president, he had greed for power. He had the lust. He was longing for power. Power bwe yagifuna. Omuntu yanoonya power ngatanaba najituukamu. Ne yesimbawo kalune bakamukuba n'atamatira. N'akyankalanya batugamba Museveni gye yasomera yakuliranga obwekalakaaso. Ne mu masomero teyatuulangayo ng'ayagala bukulu. Ngera nayo yakulira okwekalakaasa. Yatabangula amasomero, najja ne yesimbawo ne bamumma akalunga tebamwagala, naga kati entebe kanjitwale lwampaka. N'afuna abantu abamu bamwekokola yabalyamu olukwete yabawabi yabasuubiza mu nsiko. Oyo gw'ogenda bali abeewalulanga nga bali mu ttale. Abo bennyini boogamba nti no saawa eno. Nabo bennyini nga baali n'essuubi nti owaaye bwe tulikwata power naffe tulibako bye tufuna abamu bakyamuwanda lulusu. Abamu kati gwe Mpuuga ow'omunyendo. Mpuuga ow'omunyende yazaalibwa Lwengo. Gwogenda okusinzira ogenda ogambe Museveni. This is common sense, and the most important sense in a human being is common sense. Si kusoma si bitabo ebyo muzimba ndi wakitiibwa owaawa. Oli wakitiibwe wa mukyalawo n'abaana bo. Nefe mbantu abategevu mu byobufuzi tulina kye tukubanja gwe ng'omuntu. Singa odda mu mwanyizo z'ogamba ze wali mazisikakasoba nazo tewabba nzibe. Ebyo singa obadde osobola okubikola Mpuuga. Kankubulireko Mpuuga. President Museveni tasobola kutappa wajja kufiira mu ntebe. Tajja kugita. Engeri gye yaginoonyaamu ne bwe yagifunamu ne bw'agyetuusizaamu ne bw'agyeremezzaamu. Teina kabonero konna kakulaga nti akiri asobola okuteesa. Tekaliiwo. Kati ebyo totulimbalimba bibuulire ba munyendo baalya biwojjolo. Naye ab'omunyendo abaali enseenene tojja kubitubuulira. Ekyo kye kituufu. Kanzireyo ate ku busosozi obuli mu ggwanga lino. Mathias Mpuuga wano wabaddewo abanene. Bakiza Besigye Museveni abawanda lulusu nakati ali mu komera nga bagwanga lye boke nyini nti gwe ekitiibwa buli abadde ajja akulaga kasitogezaako muwakanya tuwulira bali abakyusa n'amanya ne yeetuuma n'Egganda yali kati nga yesejjusa naye ng'erinnya lye lyakyusibwa ne bamuwa n'Egganda. Abaganda baano mutinkiza naddala mu abaliraanye okulowooza nti musobola okukulembera. Omuntu ajja Besigye bamuwa eyakizza. Simanyi ani bwe yajja ne bamuwa buli muntu ali wano mumuwa erinnya ne bajja ne bamuwa erinnya. Olaba abo ab'amawanga amalala agatali gwe ow'ekitiibwa yasavinga ewa Kabaka. Olaba bo babasenza luti katugambe nti bituufu si bya mizannyo nti babakwata ne babasiba ne batuuka n'okuswala ne babasibira ewaabwe. Sejjusa ne bamusiba ne bakola ki? Abo bonna buli aliranye ku power batugamba enkwata gye bakwatamu General Kayihura okumunona Busima oba yali atema. Eyatemanga alina gy'alaga baba bamunoonya ne helicopter. Olaba abo abalina agamanya be bagira nti gwe Mpuuga olina ky'osobola okukyusa. Mu gavumenti ya Museveni eno ejjuddemu n'okuba nti ebifo ebikyasinza okubeera ebinene birumba amawanga. Ky'ogamba abo bagenda kutunda butunuzi ng'obajja omugaati mukamwa. Okera ekyange nga gwe Commander in Chief ebyobwewusa mubiveemu ebyobufuzi muzanye ebizanya ate mu bonna abantu abasobola okuleeta proposals zifaanana bwe zityo. Tasobola kuba Mpuuga kubanga ekyaddala ofaanana enfudu Mpuuga. Ekyaddala oli nfudu eyatika ekiwaawo olw'omululu. Ndowooza kantwala omukisa guno Mpuuga nkugereremu akagero ako. Bw'obanga osobola okeyamba
okay yambe bweziyugira akagero kebagera ku mululu gw'enfudu nendabira ddala nga mutuufu enfudu eyo bali enfudu y'ebiseera ebyo bali bagiyita mpuuga. Lwaki mpuuga mugeza ku kagero k'enfudu ndooza kankababuulire. Enfudu munnange yali nnyumya nga nnungi ng'eri awo ku mazzi ng'ensolo zinnaayo zitera okujja ne zigijjako emboozi ng'era zigyebuuzaako. Enfudu yali yeefudde ey'amagezi nga buli ajja yengezi era yefaanana eyeebuuzibwako. Kati mu kagero k'enfudu ako enjala egwa. Engeri enfudu gye yabeeranga awo ku mazzi nga yeebuuzibwako buli kimu, ebisolo ebyanoonyanga amazzi mu kyeya nga binoonya n'emmere. Byatuuka ekiseera wanfudu mutuufu n'emmere naye kennyini n'emuggwako. Naye ebiseera ebyo binyonyi byo byabuukanga ne bitambula ne bigenda, byo ne byakomangawo bikkuse, bikeera ku makya ne bigenda ne bikomawo nga bikkuse. Nfudu n'agamba bannaye, buli nyumba nyumiza emboozi ez'amagezi, buli mwetaaga eky'amagezi wano ku mazzi nze mbadde nkibawa. Naye nange leero kambasabe ku magezi y'empuuga kennyini style. Yeefuulwa amagezi eyeebuuzibwako nga nfudu abuuza binyonyi. Ebiseera ebyo nga nfudu anyirira olususu. Abaagala okwekuba ekizigo okwemyusa babuuza nfudu nti bannaye ng'onyirira egundi. Nfudu nga tewali kimulya nga bamwebuuzaako bannaye nfudu gw'okikola otya okuba nga toliibwa nti neekweka mu kiwaawo. Nfudu bannaye otuuka otya gy'olaga ntambula mpola naye mba siriyasi nga buli ansa nfudu agirina. Enjala yaluma nfudu. Nfudu n'alaba ebinyonyi nga bikeera bikomawo bikkuse n'abibuuza nti owaaye emmere mugijjawa. Ebinyonyi ne bimugamba nti owaaye bwe tubuuka tugenda wali akazinga kali mu ggulu eyo waggulu kaliko emmere olya n'okutta n'okomawo. Nfudu n'agamba ntuuseeyo ntya nze atalina ki byoya. Ne bigamba owaaye otubeereddewo ebyaddala ebbanga lyonna otubeereddewo. Bafuutu soja b'ebiseera ebyo babinyonyi fuutu soja ne bagamba waaye katukuwe katono ke tulina. Buli omu n'ajjako ekyoya kimu n'akiwa nfudu. Nfudu n'akola ekiwawaatiro ekinene era nfudu n'agenda. Kakati nfudu bw'ayigirira okubuuka mu Mathias Mpuuga kana akagero kako. Nfudu bw'ayigirira okubuuka n'agendako mu bbanga. Bano be yaleka wansi be yatunuuliranga wansi ng'agamba nga ndi wakabi. Aba wansi ng'afukira bafukire mu ssulo anti abuuse. N'agenda n'ebinyonyi nga bimwazise buli kimu kifudde munanga Katonda kibina. Bifuutu soja by'ebiseera ebyo nja biyita feather soja oba wingi soja by'ebiseera bya nfudu we yabeererawo nga ye mugezi asinga wali ku mazzi nga batwala wa nfudu ku kijjulo. Nfudu bw'atuuka awo n'agamba bano abasirusiru abampadde ebiwawaatiro kanjiye. Nfudu ng'ayita binyonyi nga babuuka awo ng'abibuuza bannange muntwala ku pate. Naye nze munnange badde tebamanyi bwetuuka ku pate neeyitaani tinja kweyita mayiriida. Bwe bito bagamba nga nfudu yeeyiyiza erinnya mayiriida anti agenda ku pate. Erinnya lya nfudu ow'ebiseera ebyo yayita yeetuuma ekigambo mwenna ng'agamba bwe ntuuka wali mubagambe ti erinnya lyange nze mwenna. Era olwatuuka ku geeti gye bagenda okulya nga binyonyi bituuka beeyanjula bigamba ono yenga situmulabangako nti bulijjo gy'ali munnaffe bulijjo tumutwalira tiyaani ti erinnya lye ye mwenna. Nga nfudu ayingira si yanyirira olususu si ye mugubu si yatalina kimulya si ya mugeze nnyo. Ng'atuukayo nga bateekawo dining binyonyi nga bajja nga basaavinga batandika kusaavinga. Kakati batandikira ku mazzi nga baleeta amazzi mangi eyagaleetanga agamba amazzi ge tuleese ga mwenna. Nfudu ng'agamba ndowooza nno mukiwulidde nze mwenna yenze mwenna amazzi ng'agabanywako. Bwe yali eri yasala olukujjukujju kikyanakozesa era bamwanjula nti ye mwenna. Kati abagabuzi olwaleeta amazzi nga bagamba bannaye mutusaasire amazzi tugaleese gaago amazzi ga mwenna. Nga bano olwagenda nga bagamba nti mukitegedde bagambye amazzi baleetedde nze mwenna temulabe be bannyaniriza wali ne bambuuza n'erinnya mugira mulinda. Ng'aganywa ng'agamalawo batuuka ku mmere. Abasaavinzi tebamanyi kigenda mu maaso basaavinga busaavinzi tebamanyi kigenda mu maaso nga baleeta emmere bagikubaga bannaye emmere gye tuleese eyo ya mwenna mukwadiye emmere mulye. Fudu ng'agamba nti mukiwulidde buli kimu kya mwenna ng'akkakana ku mmere ya binyonyi nga mwenna agirya. Olw'olukujjukujju lw'okuba nti bamutwala gy'atamanyi
naye olw'omululu gwe yayiye erinnya ligenda omuliisa buli kimu nga babinyonyi nga basirika futu soja nga basirika nga bagamba okay tunamulaba maddayo kakati batuuka eri nga bagamba owaayi enjala ketulumye ono gwe twaleese katumugyeko ki katumugyeko buli omu nze kamugyeko ekyoya kyange kye namuwadde ate oba tutusemberera agindyako munnange kamuukamuka abafuutu soja binyonyi ebiseera ebyo buli omu ng'ajja ku mwenna mwami Nfudu Mpuuga nga bamuggyako ebyoya ate ng'ali mu bbanga yugira tasobola kubuuka kakati newankubadde fuutu soja kinyonyi yali wakisa Nfudu bwe bamala omuggyako ebyoya yali takyabalansinga ng'atagala butagazi bafuutu soja b'ebiseera ebyo babinyonyi kasabajjako Mpuuga si Mpuuga kasabajjako Enfudu ebyoya ng'ekyali mu bbanga yabulwa wenyerera empewo bwegitwala bwegweno empewo bwegitwala bwegende eno ekituufu yalaajana n'abulwa we yeekwata n'awanuka mu bbanga era yagwa ku lwazi Enfudu eriwo kati bw'ogitunuulira okuva olwo Nfudu yayatika ekiwaawo n'asinda amagenda ga Nfudu oluganda olugamba nti nno zikusooka ojja dweyambisa Nfudu bwagwa era tewabulayo kisawa kkovu nga bwe batambula bombi anti bulijjo basooba bombi asanga wa Nfudu amugamba nti owaayi wabadde otya era teyayogera mazima ng'amugamba kale newankubadde toyogedde mazima kankuyambe nkuwe ku gaamu wange ekkovu nga litunga mwami Nfudu nga limuzaawo Nfudu okuva olwo ekiwaawo kye newankubadde kigumuugumumu naye kyamera enjatika akagera ako nkaweereza mwenna Mpuuga eyetuuma mwenna nga bamaze okumubuulira weewali ebyokulya kati bwe yatuukayo sebo buli kimu akirya banne be yagenda nabo olw'okuba bamuwadde ekyoya kimu buli omu n'aleeta kaalina nsaba kutegeezaako Mpuuga ti abantu abaagala enkyukakyuka bakulaba nga traitor ekigambo ekikulu kankikubulye traitor omuli w'enkwe nga tosoose kuzirya leero fe ab'e Masaka already twali tukumanyi naye banno baakwesiga ne bakuwa akatono ke baali batandiseewo NUP ne bakuwa katono people power buli muntu n'abaako akooya kaakola ki kaakuwa n'olyoka oyingirira pate y'abanno n'ogyonoona ne weetuuma buli kimu gwe leader of opposition gwe kamisona gwe vice president Buganda buli kimu ne kiba kikyo wabirya n'obimalawo n'ofukira buli omu baakusasula eki buli ayinako yakuteekako kati yakuggyako olabibwanga traitor oyo wakkofu saawa eno akuddaabiriza akuteekako bugaamu butono kuba yayina gaamu bano be wagenzeemu bakusanze already omenyese there is nothing you're going to bring to the NRM's table buuza mawo buuza buli muntu asaze eddiiro n'agendayo ate nno kankubuulire oyo akumendinze nga bwe nkubuulidde mwami mwenna Nfudu bwe yagwa teyabulwa amulonda kubanga newankubadde essajja bbi teribulako kalungi osobola oddikozesa oyo gwe wagenzeeko saawa eno alabika ng'akuddaabiriza engeri gye wamenyekamenyeka traitor abantu bakukyawa ekiwaawo kyo kyonna kye wasigala kukwata bisubi nze ndi mwami wa Kabaka nakola nnyo Mpuuga bwe wali okola ewa Kabaka mwali musasulwa bali babawa ssente kati wali osasulwa kubeera wabitiibwa kubanga emmengo basasula ate ne ssente gye ziva tumanyiiyo temwakomaoko ne Buganda yennyini mwajja mu paalamenti Mpuuga ab'omu Nnyendo bakuweereza olw'okuba bava wa Kabaka kubanga obwakabaka bwaffe buyina ebintu bye bwetaaga ebbanga lyomaze mu paalamenti kati oyagala ggwanga tubuulire Buganda gye wavanga era wakolerayo ngera wafunayo n'ekitiibwa ow'ekitiibwa mu myaka nga abalala boovuma nti bakuba ndongo kiki wateeseza Buganda yakufunamu ki ddala kiki okoledde Buganda olyoke weegwanyize Uganda omanyi Kafeero yayimba nti munnanga akasanke kakulema akasanke kamulema okukongola ebyoya n'abimalako kati nti bampe ŋŋaŋa akasanke ne kakulema akasanke abatamanyi kasanke oba mu luzungu bakayita kamuno obunyonyi obutini obujja ne buli akasobola obukyasembayo bakakuwadde kakongolo kamaleko ebyo yabiganye ti akati nze nsobola ssekkoko wano mu Buganda wakulema omusajja yajja n'ebitiibwa okuva ewa Kabaka era Kabaka n'akuwandako eddusu bannannyendo ne bakugumikiriza emyaka 5 baali tebakuzzayo kubanga watuuka eyo n'obeera nga kasiru defu dambu tolina kye wayogerera Buganda
anti kasaba tuka mu parliament omanyi bw'obeera tunatuuka mu parliament ebintu biba birala bw'otuuka mu parliament biba birala nola abasajja abakulu kati kambuuze ndi wano kankaka simanyi kyenjagala ekibatta bwavu tumuyingira parliament kati muyina mirimo temuvuganga ku mmotoka mwakulira mu ssubi temuyina yadde tewabeerako mu kisenge kyowekka nga maama we yakuwa ku kisenge n'osulamu wekka kati omutuuka mu parliament excitement ne balowoozesa nti you must lose your mind because you have gone to parliament excitement abo bemulaba abalaala bannayuganda abalunde ente osanga omusajja omu ng'alina ente 2,000 nga taasula mu kasiisira sente tezibeemazaamu abasajja abasudani abantu abeere sudani bannayuganda bambuli osanga omusudani ng'asula mu kasiisira ng'avuga mpenkoni zino ezibeewaza wano ezibayisa ab'ebitiibwa ng'agipaakinga kasiisira osanga abo abasajja abalunzi ng'alina ente 3,000 nga bwokera ku makya n'ozireta mu Lufula e Kampala agula buli kimu n'ekizimbe kiri wano e Kampala n'akizimba mu wiiki emu kakati mwolwokuba mugenze abanaku abakola ki sente tezibeemazaamu mpuuga musaavinge mukama wammwe bulungi naye mu musaavinge nga temuyina be muwabya musale endongo yammwe saasira bannamawulire abajjako amawulire naye batuyamba bannamawulire sibanenya nnyo gwe ate twali bitegeereddewa nti nno enteekateeka zammwe zeezo za kutuza mabega nkutegeezaako mwami mpuuga gwe nga ggwe eyeyita my leader their leader I don't know who ekyaddala mpuuga Museveni ne bwakubbira tajja kuwa 1%. Museveni tasobola kukkiriza muntu yava mu Bwakabaka eri obeeko obululu bw'ofuna. Ate yalumwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga. Obululu bw'omulundi guli ne wankubadde bwali mu COVID bwamukanga. Kati mpuuga nkakasa ne bw'oneesimba wano mu Buganda. Ate abo bennyini babuuze. Buuza bwanika gw'obeera naye nti obululu bwe yafuna 3 yabujjawa. Obululu yafuna 3. Nze nkola bukozi wano video neweza abalabye 5. Abedi bwanika bwe yesimba buuza abo bennyini besimba okone Museveni kyekyabalemesa ofuna obululu Abedi bwanika yesimbawo ng'alina obululu tebumukusa kyaggulo bokenyini bwe yafuna buuza mukaaku Samuel Walter Lubega mukaaku bwe yesimbawo ne President Museveni yafuna ki naawe ndowooza obadde obeegomba kati lyekkubo lye limu lyotutte yadde akalulu tekajja kubaayo Museveni ne bw'anaakubbira akalulu tojja kufuna yadde 0.05% kubanga Museveni takyakkiriza ebyo bantu kubalaga kati kankubuuza empuuga Uganda gy'olimu okimanyi temanyi n'abalonzi bali bameka kubanga obululu babba bubbe tebabamanyi Uganda gyo yakoze census bo kennyini ne bazzaayo lipooti ne bagiwanulayo ku mutimbagano mbu tebagitegeera omuntu n'afulumya lipooti ng'ab'amalwaliro abazaalisa abaana imagine ate abakazi b'omukyala abasinga tebazaalira baana mu malwaliro nga data yekalaga abantu abazaalibwa mu Uganda takwatagana na census bajja ne baleeta simanya bitabuleti tebawa abaana mu bino bitabuleti omwana omuntu takwatanga na ku Nokia 3310 ng'okera omutendekera wiiki emu omuwa tabuleti bafulumya results kati wano mu Uganda n'abalonzi bennyini tebamanyiddwa gw'ogenda kubajjawo ubosi namba tasked 10 years Ginono gyayita namu abantu bali balina babala mu 220 babala mu 224 buli myaka 10 balina okubala abalina nezi computer bali mwagogenda kikola otya kati kambeko ebintu byenkubuulira nga bannayuganda bitwetaaga Mathias Mpuuga fe system gyoyagala okuteeseza muntu agala eveewo ate kisoboka yonna wantu wakyaliwo kiramu ebyekisawo bifu security ye yali esigaddewo nfu eyonoonese Kasamu ayingiramu ababoda awo neefa Kasamu ayingiramu nga recruitment omuntu ajja okuwandiika abantu be Masaka n'awandiikirawo abeekaseese ng'omanya ne security yafa omuntu agenda ne bayita recruitment mu region ne bagenda ewakiso ate nga bagenda okuwandika yazze nabo mu baasi yazze nabo ayina waabaterese bwe bayita abantu mujje mwewandiise ojogenda ekyo vola baba babiwandiisa tebabakkiriza kwogera babiteekawo ne babijjamu essaati ne babikwasa emigono ne bisimba bwe biti n'ogendayo ng'oli w'amawulire mu Buganda wano nga bawandiika abayo n'obagamba n'okikola nga atagenderere n'obagamba n'ogamba ki bonna bakuddamu naye nga bawandiika wano wakiso oba okitegeera Mpuuga tewali wano kikyakola tewali kintu kiramu eddagala ly'ebitooke fu eddagala ly'abantu fu buli kimu kifu kati kindly convince me Mpuuga ogenda kukikola otya bakiyita kusiwansaano ku mazzi this system concentration yo Mpuuga eri ku Museveni nedda concentration ye ina kuba ku ggwanga President Museveni is one position it's not even enough to change anything
It's just one man. Entebe mu ntebe. Bwogenda entebe mu ntebe n'ogituula mu Mpuuga. Bano ba general secretary, simaya ba panel secretary abali mu bitundu. Mpuuga kambuuze. Obadde okimanyi nti Bank of Uganda terina governor. Ebango okuva governor lyafa. Kubanga ekifo kyali kibadde mu governor. Ng'alinga akifunyeko n'ekyapa Mukama ye yamujjulula. Awumule Mirembe bw'aba yatuyamba. Governor yavaawo. Ekyo balina kinoonyeza. Tewali muntu wano gwe balabamu magezi. Ebyaddala kisoboka. Tulina gavumenti ze tulabye nga zivaawo ebintu ne bitereera. Temututiisa Mpuuga mpulira oyogera. Nawudde ne Mawa ayogera. Omanyi okuva mu buyinza tosobola kwagala kujja mutu buyinza nga Museveni tomubuulidde. Mawa olya mmere ki? Mu Bayibuli bawandiika mu nti olunaku olusooka Mukama Katonda olunaku bwe tunatonda olukalu n'atonda ennyanja. Mukama bwe yali awewulo ennyanja ku lukalu yawa Museveni ekyapa. Yakimuwa n'akimukwasa nti Museveni awo mu Bayibuli n'ekyogera muti awo Museveni n'awamukuumire Uganda. Wabwe ebintu bimwogera ebisokisa. Mbu omanyi you are drunk with power. Mbu mbeereyo nga munywa buchaayi mu Serena. Ne mulinya ne ku carpet ez'ekyoya Museveni n'akuteeka mu office n'akutera mu carpet ng'ekutuuka mu ntumbwe. Oba olowooza oli comfortable ne bakutera mu AC go selectinga. Gwake oba gukole ki? Temukyawulira. Emmotoka ze mulina zirina ne AC mu buutu. Ne bw'olewo otula mu buutu empewo ogiwulira. Kakati amagezi mwe gabulidde omwo mu AC. Temukyawulira. Mawo okero otya n'otugamba naye otya Mawo ekyaddala otya n'ogamba mb'omanyi okuteesa ku obuyinza olina kola olina kwogera ne Museveni otya muleme kwogera byaki Museveni yayogera nani n'amuwa obuyinza ono gwogamba gwe tulina okwogera naye genda omubuuze ye kennyiniruza mukola statement oba Museveni alaba amawulire omanyi nze sigenda nko mu State House simanyi oba Museveni alaba amawulire n'abalaba bimwogera ye kennyini afuga teyagendako n'ayogera na muntu mu buyinza ate ogamba ate ffe tulina okwogera naye ye waataakirabira kyetaagisa okwogera n'abali mu buyinza babuveemu abukwate kati wakitegeera nti no kyamakulu abala okwogera naye Mawo muleke kulya kukuta mmere Bayibuli eboogerako nti omusirusiru bwakkuta emmere tajjukira lunaku lwankya bwakkuta abalowooza kiwedde naye Abaganda tulina olugero kuba tulina wisdom bagamba omukuto tegusukka mutala Mawo kino nkikubulya bwe mukutemere mu State House fa Abaganda twakiraba ddala bagera olugero omukuto tegusukka mutala kati ogwo mutala gwe muliko enale mwebajjagadde bwe munaagusala ne muddako eno ne mujja okutegeera ate emyaka gyammwe gyali bakkirizisiza nti kano ke kaseera mwogereyoke nga balegendi babateerewo ebiki babateerewo ebibumbe nga Babeni Kiwanuka Museveni ye nga tannaba kujja kufuga Uganda teyalina pulezidenti Mawo Uganda giyita kisamba kya kumazzi nti kyawabye kijja kitengejja nti eryawo etengejja enoonya mununuza agisiba emiguwa ebeeko wenywerera eno Uganda nywevu ne watali president fe tusobola okubeerawo kyogamba bwe twali nga tufugibwa bakabaka oba nga tufugibwa abafuzi ab'ennono waliwo president setup eno bwetaaliwo Abaganda tebaalyanga kambuuze Mawo bwe baba bakusomesa primary basic needs wawuliramu ekigambo Museveni nti tumwetaaga nnyo bwe wasoma what is the basic need of a human being nti water security housing clothing mwalimu nti no number 6 Museveni. Let me tell you Mawo Mukama Katonda yabumba omuntu nawe nga mwoli mu senses ze yakuwa mulimu 5 smelling touching wawuliramu ekigambo nti no without Museveni omuntu tabeerawo ebyo nno mubyogere ku buzindaalo bwammwe kubanga bye bibasasuza naye ate muleme kubisaasaanya mu ggwanga kubanga kati ebyaddala abantu babufu tubasekerera who listens to you anyway except some of us who care about our country generation yonna mugisse kyovola abaana beekubira ndongo basula banywa mwenge beekubira ndongo tebakyayagala kumanya because tewakyaliwo kyamakulu kye basobola kulaba mu TV eriyo omuntu Mawo gwenga oyogeranga mwana muto ayagala kuyigirako okujjako nga mutabani we alaba taata we yanyumye mu saati kubanga ne beeyogera omwana ayinza obutabitegeera eriyo omuntu abakutte remote ye Mawo ng'oyogera n'atagikyusa TV eriyo ebakulinda edda twakulindanga Mawo chairman twakuyitanga chairman azze okwogera ng'olina obugero bw'ekisiru bwatunyumizanga n'otusesa ogira ngabo nono Mpuuga ndoza Mpuuga ayigira kuggwe ebingeri gye mugeramu obugero temusobola kukera ku makya ne mutandika okuwuddisa abantu because you are paid to speak nonsense you start saying mbu
tosobola kubeera mbuyinza nga tuyogedde na Museveni ye kennyini yaseka yayogera nani ye kennyini ali mu buyinza yayogera nani yateesa nani muleke waliwo kye bayita emikago but you cannot tell me mbu having part. Let me tell you mwami Mao gwe ne banno we muyina entegera ya Ministry ya Justice etali just n'akamu there is nothing you have delivered tetulina kye tusobola kusinzirako kulowooza nti no mugwanidde tekiriiwo gwe kennyini bakwasiza Ministry ya Justice okujjako okwewuuba mu kibuga tokoze na serious speeches wakola nga ng'okyali mu DP kubali ntuma tolina speech gy'okoze kubali ntuma wajjanga abaana b'amawulire bateekawo ne bagamba kansevinga eriyanda ndijjeko kuba n'aboogera ninde paka chairman lwanaayogera Mao. What have you delivered? Obwavu Mao bwakukozesa ensobi n'oyingira kati kofunye kasente funa sense obwavu bwakukola bubi ng'otuuse mu myaka egyagala sente muyina ebirwadde byammwe abasajja abakuzeekuzeemu nga tolina bw'obijjanjaba kati bw'oba wafuna akafo lya sente yo mu kimugunyu giriye ng'abali mu gavumenti abatoogera giriye bulungi naye tojje eno generation imbuufu ne boonaabyogera kakati nteekateeka abantu bategeeza nti ekyaddala emyaka gyaffe gye tulimu gyakutereeza nsi eno ffe gye tulimu that's why we fear nobody ebe tutubitya ojjo tubulire kino anti mwabavubuka ndi muvubuka waawa Museveni ku myaka akyogera bulungi nti yajja mu byobufuzi wano nga muto ku 35 this just a few days from now I'm making 35 that means I have become important nze kennyini nyina abaana olozze mu kuwuliriza Mao anti chairman yagambye chairman nakyagaba eyagenda ne yeetunda eri Mao bw'oba okola addresses tubuulire Ministry ya Justice ogikoledde ki omumolimu mwali mu lukuutana ng'agamba ye okumulopa alopa wa Yesu yalundanga ente ng'azirunza AK47 yali mujoozi sajja oyo yali mujoozi lukuutana nga bw'abeera ewantu olowooza nti no yalina okubaawo n'omukka oguliwo yalina okukwata switch atuwa omukka gwe tussa baaliwo baavaawo ebyo toyogererawo Ministry ya Justice ebintu by'erina okukolako tubuulire ebbanga ly'omaze okuggyako nazzeemu kuwulira nti oyagala kuzza ndagaano bujja memorandum mugenda kugizza bujja nani ne Museveni kyova olaba omusajja oyo kati yafuna n'ekikopo awuuta obuugi live ku kamera talina pressure talina yadde abeera ati yagana n'abamawulire okubijjako ng'awuuta obuugi olutubaako waayogera ng'ayita ekikopo kye kubanga eno ensi agiridde agimazeewo kati anywanywe buli kimu oluseke yakwata oluseke luli olwaddala kati yafuna n'ekikopo atulagane ku kamera nti kaakati yesaawa olaba akyata ekikopo kubanga mmwe abamusemberera n'abawa ebifo first of all mumuzza mabega Museveni ensi eno yagimala agifuga bwomu tewali mulala kakati mukole gwakuzina Mao practicing amagunju osanyusenga Museveni oba naawe yiga okwambala ekikofiiro omere n'amasulubu abalabe nga wali nga doleze ng'akola address Museveni aweeka amagezi 100 advisors deputy RDCs bali batano ku kifo kimu kuliko batano because yabazuula mwagala kulya tewali kirala ate n'azuula ebyokulya yabirina yafumba yayina emmere naye kati kankubulire na luno olugero lukwate mu ekirungi oli musajja omanyimu Oluganda olumanyi kuba maama wo Masaka kankugerera olugero luno Mao Mpuuga Abaganda bagera olugero nti omuwabutwa ayina emmere ye tabulwa gwatta omuwabutwa ng'ayina emmere ye tabulwa gwatta kakati mwegenderezi omuwamutwa gwe mwagenda osaavinga tabula gwatta omuntu yenna atakitegedde kankikunnyonnyole nga kafulu ayagala okutabalala ng'abeera n'obutwa ng'era mutemu yeetaaga kimu mmere enyirira solonga aza ayina kamere ke tabula mu luvu tabula njala gweruma omuwabutwa ayina emmere ye tabula gwatta kati mujja kufiira mu firimu eyo gye mulimu mugizannye nga mugizannya mwekka nalwekyo mbajjukizaako bannayuganda nti ffe bye twagala tubimanyi straighter nze seetaaga constitution kumanya ki kye neetaaga ebyaddala ennaku etulumi ntera okusanga abantu nga tutambula mu kibuga n'akugamba kankaka gavumenti eno olina kukola booti ne booti bannange leka mbabuulire kitange bwe yanzaala nampeereza ene Kampala omutwe naguleka mu keesi Masaka nina okwerowooleza mbategeezaako era nga mbabuulira nammwe kennyini kibakakatako first of all okulaba ebintu bwe bitatambula bulungi mu nsi yo how are you going to live in the world mwe kennyini muzadde newankubadde abamu bannabyabufuzi baana abantu abakyasinza obutalabirira abaana ate be balina ssente mu Uganda babyabufuzi mugenda kubeerawo mutya mu nsi mugirekemu abaana
n'abaana bammwe babeere mu nsi eggwanga lye mutasobodde kuteekateeka nga mwalina obusobozi okwogera. Bwe mubeera mu cabinet ne Museveni mwogera biki? What do you tell the guy? Bwe muyingira eyo buli lwa Monday oba buli lwakubiri whichever the day bwe muyingira cabinet, what do you tell the guy? Kubanga obuyinza yabusigaza bokka kyatakonye mu stamp tekitambula. Mao kiki ekyaddala kimugamba Museveni nga musisinkanye? Sikirabawo. N'olwekyo ntegeeza bannayuganda nti eyes on the prize. Amaaso gammwe gabeere ku kirabo. Eno Champions League gye tuyingiddemu teyina Luganda, endobo nnyingi. Omuzannyi gwe muzannya naye ebyobufuzi ate yalina firimbi. Omuzannyi ate yeereefu. Sawa yonna afuuwa nti penalty. Ye namba 7 ye defender ye keeper. Asobola okukwatira mu box n'aganze keeper. Kasala banga omututte ng'asika muzannyi munno naye okaso omutwala ng'asikayo firimbi ng'afuwa offside. Gwe ng'ogenze. Kati omuzannyo bw'oyingira okuzannya n'omutemi w'endobo olina kuba naawe mutemi. Olina kuba mutemi. Kati ebyobufuzi bye tugenda okuzannya saawa eno si bye ebyo byakwebaka. Enkyukakyuka togisaba muntu. Osobola gisaba Bobi Wine naye tagirina mu nsawo. Enkyukakyuka kitegeeza gwe kennyini okyuke gwe kennyini. Olaba ne Kristo yajja ku nsi kuno n'agamba mukole bye mwagala, sajja kudibya mpisa za nsi wabula ozitereeza. Sajja kuzidibya. Yesu yaliza n'atugamba nedda kati mutambuze kono nga mugenda ku ddyo ate kakati kino kyendagidde status quo yagirekawo. Bw'oba olwanagana olutalo n'otuuka waliwo ekiseera ekituuka nga Kristo bwe yayingira yeekaalu ya Mukama nga batundiramu embizi, bali mu kulya mbizi na kunywa mwenge. Yabakuba miggo. Waliwo Samuel lukyajja kwetaagiza. Kati ffe tewali kye mutulimba. Omusajja yambuza nanga kankaka naye ofaaki. Kankutegeezeeko yenna akiŋŋamba. Ekisooka kankaka Peter nze ali wano si media choice si muntu yenna. Siwagira government gye siina kyenfunamu. Nfuna ki? Ki kyenfuna? Siri mu na Uganda. Sigwanidde. Siina kyeŋŋwanidde. Ekirala. Nze kankaka. Nyina omuwabutwa gwe mmanyi. Nti ayina emmere ye sigirya. Emmere y'omuwabutwa sigirya. Ekirala. Nyina ebirooto ebigazi ebisukka mmwe kye mulaba. Museveni akugamba bwe yali alina emyaka 35 yalina obusobozi baamuwa ku bifo yasoma yali ye Sweden yagenda ewa Gaddafi kyogamba singa Museveni yali mujega nga tayagala pa bwe yali genda ewa Gaddafi teyali musabye bubuddamu tireka mbeere wano tusima amafuta. Akugamba nti no Gaddafi yamuweerezanga emundu yamubuuza anyumya akabozi jjo n'akugamba mpozi nga temumugoberera. Museveni yanyumya akabozi jjo n'agamba yagende wa Gaddafi. Gaddafi n'amubuuza nti Museveni okimye ki? N'amugamba nkimye emundu. N'amugamba tokimye sente nkuwe sente nkuwe emundu. Museveni n'amugamba njiyize engeri gy'ompaamu emundu era akunyumiza emundu bwe zaatukana. Museveni yakyogera lwatu bwe mba temumugoye yagamba Gaddafi gwe bwompa emundu nze jja kwenoonyeza sente. Azinoonyeza asobola n'essaawa eno fulumya akapapula nkaliko omutwe gwe nga ye sente. Yagende wa Gaddafi n'amubuuza nkuwe sente nkuwe emundu kati mpuuga baamu amagezi. Singa gwe wagende wa Gaddafi walisabye eki? Ono Museveni ali wakugamba yasaba emundu n'agamba Gaddafi gwe mpe emundu nja kwefunira sente. Kubanga akimanyi ku mundu kwaliko ki? Sente. Akimanyi bulungi ku mundu kwaliko obuyinza. Kumwa gwe mundu kwaliko ebiragiro. Kumwa gwe mundu kwaliko constitution. Nkutegeezaako mawe yo constitution gy'oli mu Minister wa Justice eri ku mumwa gwa AK47 kweri. Museveni yajiira dda amafuta wa Dembo Jjocha. Obuyinza yabulina mu ye munda mu ye kennyini ye buyinza. Yali efundi nerinnya lyati Buhabulwa ndowooza oliwulira bw'oba osobola oddikola ki? Bw'oba osobola oddivuunula ti Buhabulwa kati ogenda muwabula ki? Ogenda muwabula ki? Ti Buhabulwa awabulwa. Gwali okiwuliddeko? Ye kambuuze. Ekyaddala Museveni erinnya yaani? Sirimanyi. Oba ntalekero kino yalibanga atufugira na ku nickname. Kubanga mpulira ekyo kigambo ba 7 kyali kitegeeza 7th Battalion. Abalwanamu aba 7. Oba ekyaddala nga n'ebyaddala bwe tugenda omuwayo pa mu kooti gutusinga. Kuba oyinza okuwabira Museveni agamba siyenze nze mulala nnyo oyo gwewaabidde simumanyi. Kubanga mpulira ekigambo Museveni omusajja mugezi nnyo. Tolina gwe mpuuga n'engalabi yeyo gye wajja mu nnyendo oba gye wajja mu erwengo kiki ogenda okubulira Museveni? Olaba atufugira emyaka gyonna ku nickname yagyetuuma ye kennyini. Buli kimu ekya Museveni kya magezi mangi nnyo, magezi kyagenjawulo g'atannalaba omuzeeyi oyo. Ndowooza abasekerera. Kakati bannayuganda mbasaba
enkyukakyuka gy'onoonya gibe gwe gibe. Bw'oba oyagala security eterere mu kitundu kyo kyenyigiremu. Bw'oba oyagala omwala gulekeraawo okuwunya buyonje. Bw'obeera oyagala obubbi bugwegwe kennyini tobba. Bw'oba oyagala oluguudo olulungi weetabe mu bakuba saagala galamidde. Bw'oba oyagala amazzi amayonjo genda osime oluzzi. Wano tewali abafaako, buli kimu kyakwefaako. Looza mulaba be mwatuma bye babateeseza. Enkyukakyuka gye musaba temugisaba muntu gwe gifuuke. Once you become change and everyone becomes change will come to us. Buli omu bw'okyuka n'ogamba sigenda kukkiriza jjogo ne weebeereramu gwe kennyini. Enkyukakyuka tebagisaba muntu omuntu tugitika omuntu omu avuge emmotoka agitunoonyeza eggulu agitunoonyeza ebunyolo mu mafuta tufune enkyukakyuka embugolodi ekalamojja tufune enkyukakyuka. No, abantu b'omu kitundu bagamba nedda enough is enough ne bafuuka enkyukakyuka. Ekyo kye kigambo enkyukakyuka ekyaddala. Tobaako gw'ogisaba gwe gibe. Ffenna bwe tunaagibeera ejja kuba. Kubanga abantu mu nsi yonna gye mulaba abatuuse ne beekyawa. Twalabye egiwa ne Syria nga pulezidenti waayo abadde alina ekyuma ekinyiga abantu. Kompresa ng'eri bweti kitegeeza akuteeka wakati n'akufuula chapati. Kibaddewo. Abantu balina obuyinza. Alina olubiri. Siiringi weetaaga parachute okulinnya siiringi. Weetaaga kuwalampa eri waggulu. Balina embiri. Emmotoka collection. Nalabye akatambi nga babikuddeko mu garage ng'omusajja alina Lamborghini, Ferrari, Mercedes, AMG, buli kika kya mmotoka akina. Zirioko zirina enfuufu emmese mwe zizannyira. Ssente z'abantu. Ye kennyini yasikira kitaawe. Okuva mu 1973 be bafuga. Kitaawe yazaala abaana babiri wagira nti mutabani jangu okikwatemu. Omwana yali omusawo n'amera ejjoogo. N'afukira abantu be Syria bonna n'abamalawo. Kati yadduse n'amagye gaamuvudde tewali yamulwaniridde. Abadde alina buli kimu ne bwe yayingira amagye nga si yejje n'asinga yatuukirawo ku ddala lya Field Marshal. Yeetuuma Field Marshal. So ebyo birankalanka bye muwulira abantu bye balina. Tebiina makulu ge bikola nga abantu balina kye baagala. Ebyo biranka simanya jeno gundi, simanya generali, ne mbatuuma amannya, n'agenzeyo olwaliro nga yakakwata yakaggo mukyaka nange ndi afande. Gwe bakwasiza akaggo, nafudde ekyankwanzi kati nange ndi afande. Abantu bano balina ejjoogo, ndowooza Mpuuga naawe n'atera okufuna lanka. Mukolere ebifo bwa minisita, saba Museveni akuwa minisita, savinga obwa minisita, gendayo nga Kabaka bwe yakuwa obwa minisita n'ovaayo. Abantu no savinga Kabaka n'ogamba oyagala nnyo Kabaka. Ate Kabaka akuwadde Buganda yona ate n'ogenda weesimbewo mu Nnyendo Mukungwe. Kabaka yakuwa nga gwe mukulu oli wa Buganda yonna okugyetooloola. Wabula walaba tekimala n'ogaa kangende Nnyendo Mukungwe. Just nkulira Kabaka akuwadde abantu emiliyoni 18. Obafuukire ekyokulabirako. Wagenda kufuuka kyakulabirako mu bantu emitwalo 2 nga kye kikusingira. Kubanga muli banyazi mwagala ssente tewali kirala. Naye wali okolayo ngera nayo yagala ssente. Fe Kabaka yatuwa ebitiibwe. Ebyo tebiina we bigatta ku nsi eno. Tubasaba naddala ffe nga bannamasaka muleme tusiiga kifaananyi kibi. Obukulembeze si bunyazi. Obukulembeze kyakulabirako, obukulembeze kuwuliziganya, ate obukulembeze kupikinga birowoozo byabo bolowooza bokiikirira. Kati okiikirira Mpuuga wamala consulting abantu b'Ennyendo Mukungu okola democratic simanya biki. Democratic bigitumire ddala movement. Kubanga ni kala joina nalaba yambabazi. Bwe mwagenda simamu ebyo okuteesa n'embabazi nga ogamba omanyi naliyo twateesa n'aba Denmark n'owulira rubbish. Kakati nze eggwanga lyange neetaaga mu Denmark wano okunteeseza kiki njagala. Omanyi twali mu meeting nga tuteesa n'aba Finland simala tuteesa bonna bye wayogedde. Mpuuga Denmark nsi erina abaayo balina n'ebizibu byabwe balina winter ebamala. Kwega Munnayuganda neetaaga omu Denmark neetaaga mu America oba mu Ngereza. Nzo okutegeera kiki njagala ebyo ebyekisiru mu bikole nga statements okuzimbya amakooti n'okuzimbya profile. Ngenze wa Trump nalondeddwa ng'omu-observer kati Mpuuga ng'observinga kikaluka America. Eba naye n'abazungu bano abazungu bano nabo batumanyidde balonze observer Mpuuga. Ekyo kye yaleeta oba wakisasulira ssente mmeka naawe ozimbe profile ofaana ne Bobi Wine anti Bobi Wine agenda eno nawe baagala bakulabe ndowooza obeera ne babwanika bakugamba tojja kusobola kugira nga towangudde kaluka diaspora teronda basupportinga muntu diaspora teronda tebagenda kujja kulonda etteeka lyagaana ebyo yagala mbomanyi twagala tuteeke n'abantu b'omu diaspora tubakole ki tubateerewo nabo babeerenga balonda kyali badde kirungi naye olaba sensasi y'Abannayuganda nga bali mu Uganda nga babagulidde iPad batambula kunju bali mu okubala Bannayuganda kati omugenda kubbisa kalu obululu butandise okuva mu diaspora mu America
wavuddeyo bululu miliyoni waliyo bannayuganda ebyo byemuleeta balemu okubala abali wano America yegendo bayambo babali abali ebweru kitegeeza mutaddewo omuwaatu omulala omubbi w'akalulu agenda okusinziira okukabbira mu nsi endala akugambe nti obululu obumuyisizaawo bwavudde Bulaaya bwavudde ekyanna mukaaka naawe kennyini gye wazaaliwa erwengo eri mu Nsokolo waabalemu nga waliyo ennyumba 10 bwabalemu okubala ne bagatta ne bagamba erwengo waliyo abantu webali kati oteekewo diaspora ezo zichenjizo zowooza simanya diaspora balonde bikwate obiwulira buwulizi obiraba mu nsi zaakulaakulana kubanga zo ebyobufuzi bintu bya wansi omuntu asala kugenda mu business tayagala byabufuzi ne wano mu Africa ebyobufuzi sente ebyobufuzi buyinza tewali kyokola nga tolina power ebyo bisobola mu nsi ezeri zaakulaakulana nga president alina wa affecting economy President ayine banga lya savinga ne bwaba yakukeeta nga yakutuuka wano okibala nti Trump wa myaka enagende simwagala agenda okujja agenda kujja mu myaka ena kamugumikirize ebyo gye bikola gye obikoppa tewali change yonna gye proposing gye mpulira mu magezi mpuga kati proposing gye mpulira mu amagezi okujja ko tuterawo obubadi bwa Museveni bwabayingiza mayi Museveni oyo musajja mugezi nyate muyaye nnyo aludde nnyo mwene ensi myaka 8 mpuuga omusajja gwogamba otereza Uganda singa Uganda emyaka mukulu okusinga Uganda ensi singa abadde Muganda twaligambye nti nno yaliwo ensi eno bali bagiyita Buganda yaliwo yokka eno Republic of Uganda ine emyaka 6 ayina 8 kitegeeza ne Uganda gyoyagala ateseza agisinga emyaka jajja waayo n'ensi yonna eno gye tuli mu Republic kati oyo omusajja yaliwo ku mirembe gy'abazungu nga bakyafugana gwogenda oyigiriza okufuga ebyo byammwe kakati mwena ne regimu eyo twabakoowa ensi tekyaddukanira ku birowoozo byammwe bye tulowoozaako birala singa mutuyamba ne muddako ebbali tuli balaga ensi bweddukanyizibwa mu mirembe n'olwekyo ku bigambo bisobola okubeera nga bibadde bingi naye yongeramu ebibyo ne byesoogedde kuba sinza atandikirwako sinza asembayo byenjogera ebyo birowoozo byange tolowooza ati waliwo abingambye manyi mwayiga kati oyo bamuwadde sente ntya anoonya bamugule ntya anoonya bamugule kambuuze mmwe service y'eggwanga lino abagitunze be babali eyo kyokka be bawayiriza bali ntoye naye balamuwa sente ajja kusirika bwe nsirika ne nsirika bino byenjogera ani yabintu wano mwasoose kungula ndyoke nzije mbyogere nti ate bajja muwasirike eggwanga liddukanyizibwa ku nzirukanya gino okuddukanyizibwa ku lwaggwe aliwo ku lw'okuwa ekitiibwa abaasookawo n'okwetegekerera ebiseera by'omu maaso ekimu kyo ku bw'okyonoona obulamu buba bwonoonese bw'otawa kitiibwa byafaayo wajje Uganda gye yava yali mu ntalo buli kaseera ekyo n'okiwa ekinogaba naye ekyo twagala kudda naye balina engeri gye balagamu Museveni tisebo Museveni ye bw'anaava mu ntebe wano walina okuyiika omusaayi balina bakipainting ng'ate kiva mu bantu bakulu baagala bakituteekemu tukikkirize nti okuva ku bwa pulezidenti wajja kubaawo abafa bakitukake tukikake tutye nnyo tugambe obwa pulezidenti Museveni tajja kuva lwaki mwagala okutembeeta ekyo lwaki temugamba nti Museveni asobola okuvaawo abantu bakkirize nti Museveni asobola okuvaawo nga tewali kuyiwa musaayi kuba tewali ayagala kuyiwa musaayi who wants to kill his own children ani ayagala amalalo gajjajjawe bagafukire nga nti tuli mu nsiko tuli mu kulwana ogenda okudda nga mukyalawo bamuwasa ani tewali abyagala naye temukiteekawo mwagala mutulimbelimbe mu Museveni okuva mu ntebe walina okubaawo olutalo lutya lwaki mwagala okiteekawo mpozi ng'era mwe mwagala oluteekawo mu bbira ebifo mu kavuyo n'olwekyo ffe mugamba tuli bantu babuufu tuli bantu bagezi era byonna bye mubala mubibale nga mujjukira nti mwe mwasoma mu gy'ekinaana sirabasi ze mwasoma n'ebyasoma mwasoma zakyuka dda mwasoma mirembe giri nga mukyasoma parts of a cockroach mukyasoma parts parts of a cockroach zakuyamba kimpuuga wasoma ebitundu byekiyenje ebyo sirabasi eriye yali enkadde nga abazungu balina n'okuyigiriza nti ekyo kiyenje nga bitulina okuddamu kati ensi eyina generation tuli ku AI tokyalina nakyoyinza kutubuzaabuza kati mwabasoma mu gyensa mwetaaga refresher course otufuga faba omulembe guno okutufuga mwetaaga kuddayo kusomesebwa ate muddayo ku zero kubanga bye mwasoma tebikyali ku syllabus mwina kutandika naffe kati weebuuze ffe abategeerera ku eno level namwe abasomedde ani asinga okutegeera mwe mumanyi byafaayo tulina beebuuzaako mudde ebbali ekyo kye mbategeeza ebyo byonna byonna temutukanga saba okubategeezaako nti ebirowoozo byaffe si bya media choice era tewali yabiŋŋambye byange ŋŋanze ate mbijja ku bulumi bwa ggwanga
omuntu bwaga nti njagala eggwanga lyange liddukanyizibwe bati n'olwekyo bwetyo bwe ntambudde olunaku olwaleero nga njogera ku nsonga ezo nga mwadde muzireeta tubasiibudde tujja kubalaba mu puroguramu endala.